Nkwanirizako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ogwokubiri era nga ku mulundi guli twaleka Abaganda balinnye mu kyoto nga baagala eyali omuwanika mu kaseera ako Kulubya agobwe. Kaakati nno tutuuse ku mutwe ogugamba nti Kulubya amala emirimu gye. Abantu abaali mu mbuga y'olubiri ne beesoma nnyo ne balumba ofiisi y'omuwanika n'obusungu bungi nnyo era singa Kulubya baamusangamu bandimukozeeko eby'obukambwe sinakindi kumuttira ddala. Naye Kulubya yadduka ne yeekweka mu kasitoowa era eyo gye yayima n'awandiikira Kabaka akabaluwa ng'amusaba amukkirize awummule obuwanika. Minisita wa Kabaka okumala omulimu mu ngeri eno nkyali kyetaagisa gavana okumala kumukkiriza, n'olwekyo Kabaka yakubira Resident essimu n'amutegeeza nga Kulubya bw'asabye okumala obwami. Naye Resident bwe yategeeza gavana Sir John Hall eyali yakamala ennaku obunaku ku bwa gavana yagaana era yagaana Kulubya okulekulira mu ngeri eyo. Kyokka abantu baali bamaze okuwulira ng'omuwanika bwe yali asabye okumala emirimu era ne bagenda nga bakiranga wonna ensi n'ekimanya. Oluvannyuma gavana yakyusa ku nsala ye n'akkiriza Kulubya alekulire. Ogubiina gw'abantu bwe gwawulira nti Kulubya agenze olwo ne balyoka bagumbulukuka. Serwano Kulubya bwe yalekulira obuwanika Ssaabasajja n'abuwayo si yakyazze. Omuwanika omuggya yali ku basajja ba Kabaka abaali baludde nnyo mu bwami. Yaliko kweba oluvannyuma n'ali obwamukwenda era omwo mwe yava okulya obuwanika. Ow'ekitiibwa kya Zoono mu mirembe emicwa ng'akyali muvubuka nnyo Kabaka yamulonda okuwerekera Sir Churchill eyaliko katikkiro wa Bungereza mu mwaka gwa 1907 bwe yakyalako mu Buganda. Yamuwerekera okumutuusiza ddala mu Sudaani era ng'omulimu gw'omukulu gwali gwa kutimba katimba ka nsiri mu buliri bw'omukulu eyo ekiro ensiri zireme kumuluma. Ate mu 1954 nga yava dda ku buwanika yali omu ku kakiiko ka Profesa Hanoko eyajja okwetegereza ebyobufuzi bwa Buganda akaavaamu okukomawo kwa Muteesa okuva mu buwaŋŋanguse nga bwe tunaalaba mu maaso eyo nga tukyali mu kitabo kino. Oluvannyuma lwa keediimo gavumenti enkuumi yalowooza nti emu ku nsonga ezaaleeta ensonga kwali kuggyawo baddiisi abazungu kubanga baddiisi Abaganda baakaluubirirwa nnyo emirimu gyabwe n'ab'amasaza abaali batasiimye kuteekebwawo kwabwe kubanga okusinziira ku ndagaano y'Ol1900 ab'amasaza be baddiriranga abakulu abasatu mu kutiibwa. Naye baddiisi Abaganda bwe batandikanga okuwanga ab'amasaza ebiragiro ekyo baakiraba ng'okubafeebya. Ate osanga ne baddiisi bennyini tebaalina nnyo bumanyirivu mu mirimu gyabwe emipya. Bw'etyo gavumenti enkuumi yasalawo okuzza abazungu mu kulambula emirimu ku masaza n'amagombolola. Ku mulundi guno yalonda ba assistant resident buli omu okulabirira ebitundu bya Buganda e Masaka, Mubende ne Kampala. Abange ebyo nno bye bibadde ebyaleero. Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda akuuma Namulondo.